mulage nti osigalawo olya emmere yeekukke bulungi nnyo omaliriza ositikwe okole ebibadde bimuyombya. Mwe baana mmwe waliyo bano abantu ng'omukolako akantu kati ne bwe kati n'akaaba ng'alina amaziga ag'okumpi. Abantu abo njagala bajje bakoleko obwakadaama. Bannammwe nze nalinga nkaaba bwe nayingira mu nnyumba wano nga bankolako akantu kati ne bwe kati n'enkaaba. Mba njoza bintu ne nkijjukira kye bankoze ne nziramu n'enkaaba. Kumbe bano baanyumirwanga, okitegeera nga buli wenkaaba anyumirwa lwankozesa emirimu emingi, abeera musanyufu olw'olunaku oba abagamba ndaba ssente zange bwe ziraga. Naye okuba olina kizuula nti lwenkaabye lwasanyuka, lwenkaabye lwankozesa emirimu, nagamba n'oluyombo ddamu. N'owayomba najja n'ansonga ku mutwe, emutunuulira n'amaaso gange amakalu, eyali aziranga emmere ngikwata n'engirya nga sikaabye oba maziga gaalagawa. Wano okaaba ne weesirisa n'ogasangula gwe weeka ne webanga kati oba bakukoze eki tokaaba. Ekintu kye mmanyi ku kyeyo kiri kimu. Omuntu gwe muba musuubira nti ono kaliba avudde Uganda nga mukozi, atuuka ku kyeyo ne kigaana baaba. Ne bimulema ng'ate alaba ebyayo bikalubo. Naye ate ono avudde Uganda ebiseera ebisinga nga munafu. Nga n'omunafu amuyita munafu. Ng'era abantu bagamba naye ono agenda ku kyeyo. Bigenda kumulema oyo. Bagenda kumuzza mu mulinde. Bannanga abakyala abo bakola. Ne bamalako kontrakiti zaabwe oba oliawo ne bongera namu. Abo abakyala balina engeri gye bagumamu emitima. N'amanya nti kati wano wentuuse. Luli mbadde nga nkaaba eri, kati wano wentuuse tewali agenda kunsirisa. Ekirala, nkuba kyeyo wenna. Omufirisuuti ne bwakunyiizanga atya. Ne bwakunyiizanga atya tokolanga ensobi n'okaabira mu maaso ge. Tokolanga ensobi n'okaabira mu maaso g'omufirisuuti. Y'engeri yokka gy'osobola okuwangulamu omufirisuuti n'omulaga nti byonna by'akola gwe tebikuluma. Bwe kuba kukaaba ne weggalirako mu ruumu yo n'okaabira eyo n'ogasangula n'odda gy'ali ng'omulaga by'ayogera tebikulya bikuyita ku mitwe. Naye kasita okaaba bwe kimanye wonna w'oli, buli lw'okaabira mu maaso g'omufirisuuti ng'alina kyakunenyezzaako. Mukwano adde eri n'asanyuka, adde eri n'aseka, ekyo aba agenda kukikola paka lasiti. Ekikukaabya. Abafirisuuti abasinga tayagala kulaba ng'olina essanyu mu nnyumba ye. Bw'oba oyagala okuwangula omufirisuuti, kaakuboggolere, kaakole ki ate singa omusimba eriisa ekkambwe. N'omusimba eriisa ekkambwe, wallahi tayinza kukiddamu ky'abadde akoze. N'akuboggolera n'omusimba eriisa ekkambwe bw'oti, n'otanyiga kigambo kyonna, n'ogenda n'okola ky'aggambye okukola. Mukwana atandika okutya. Atandika okutya. Ne bwe bagambako n'otiiriisa, bwe bagambako n'otiiriisa, mukwano ogenda kukaaba mpaka lw'onaamalako kontrakiti yo. Abaana bagenda kukumanyiira, n'omukulu akumanyiire, owulire ng'ennyumba ne w'onooba ng'oli mu kaapatimenti ka romozi 3 oba 4 nga kagenda kukuzimbirira olabe ng'ali mu makalina 6. Olabe ng'ennyumba ekubijjidde. Naye ng'ojagala ennyumba y'omufirisuuti ekunyumire, ng'ojagala ennyumba y'omufirisuuti ekuwoomere. Omanyi kye bayita okugezza omutwe? Nti ne byakola byonna bikuyita ku mutwe. Mukwano, oba ogenda kuwangula. Ekirala mu nnyumba y'omufirisuuti,
bw'akola ekintu ekikunyiizizza mulage nti kyakoze kikunyiizizza naye si mu ngeri ya kukaaba. Omanyi omuntu asobola okukola ekintu n'obaako reaction gy'okola nga si ya kuyomba si ya kulwana naye ng'olina reaction gy'okola. Abamu tulowooza nti we tunaamuddamu n'omuleekaanira nnyo olwo omaze nedda. Ate bwe lwakugamba n'omuddamu zeepika naye bwe lwakugamba n'osirika njagala okutegeeza Omufirisuuti ate omuntu asirika. Nakola ekikunyiza n'omutuna bw'oti n'omulaga nti kyakoze kikunyiizizza naye n'otanyaga kintu kyonna. Omufirisuuti atandika okutya. Era mu nnyumba y'Omufirisuuti woba oyogera nnyo kiri awo tebakuwa nnyo respect era n'okutya aba tebakutya naye omuntu asirika bamutya. Omufirisuuti ayinza n'okwagala okujja abeeko ekintu kyakutuma omukolere n'atya n'akutya. Naye bw'oba osekaaseka buli ssaawa n'osekaaseka buli ssaawa mukwano ogenda kukola ojja kukoleramu n'egyaba neyiba. Mukwano obanga oli Uganda ng'oteekateeka okutambula ogenda ku kyeyo togeza n'otiriisa amaziga mu nnyumba y'Omufirisuuti. Oba akoze ki ng'okyali mupya tokaabanga mulage nti amaaso makalu. Era woba wakumuyimirira mu maaso omugambe madamu so and so and so. Yimirira straight mutunuulire mu maaso ge omugambe ekyoyagala omugamba then after otambule ogende nga toyombye. Waliwo engeri gy'osobola okontrolingamu Omuwarabu. Ekiyumba kigenda kunyumira bw'onooyiga engeri gye bakontrolingamu Omuwarabu. Mukwano kigenda kunyumira. Bino mu boosa mpisa bubi, simanyanga boosa nvuma, simanyanga boosa nkuba, simanyanga nkola tayagala mpummule. Bw'onooyiga engeri gye bakontrolingamu Omuwarabu ekiyumba kigenda kunyumira obeere nga kyenkana balinga abatambulira ku ntolizo naye nga just oyize kumukontrolinga. Naye bw'onoobumbujja nnyo nti ayombye naawe oyombe nti oba mwana aba alinako kyakoze okaabe. Mwana aba alina kyakoze abamu mumanyi n'okuzira emmere mulage nti emmere ogeera n'ogisena n'ogirya. Ayombye oba wayomba ng'akusanze oli mu kulya mulage nti osigalawo olya emmere yeekukke bulungi nnyo omalirize ositikwe okole ebibadde bimuyombya. Omuntu yenna ng'onoowangaala naye ekisooka kya byonna oyina kumumanya. Bw'omala okumumanya n'omutegeera mpola kati gy'okoma okubabeeramu oyongera okubasoma. Ogenda okuweza emyezi 4 ng'omaze okutegeera bantu kika ki boolimu. Era bw'omala okubategeera kigenda kukuyamba okumanya buta bw'ogenda obbakontrolinga. Waliwo w'obeera nga falamuko naye ng'ate oli mugezi kwegamba ng'obeerawo ate gwe ky'olina okukola toganye Omuwarabu okutegeera. Ekikunyiiza, ekikusanyusa, biki by'osinga okwagala ennyo okulya ebyo tajja kuddamu bireeta. Ekikunyiiza ekyajja kukikolera ddala. Ekikusanyusa ajja fuba okulaba nti tekibeerawo. So kati gwe beerawo nga tasobola kutegeera mbeera zo. Leero oyinza okuba omusanyufu mukko enkya olaba ng'okyusa ate oli ku sayidi ndala oli ku kkala ndala bw'otyo kwegamba baleme kutegeera nnyo. Kwegamba olina okubeeraawo nga takutegeera bulungi kumalayo. Bw'omuyiga omusome omuntu yenna ng'onoomukontrolinga tomuganya gwe kukutegeera nnyo. Waliwo n'ekiseera ekituuka nga kyakoze kikunyiizizza nnyo nga badde akusuubira okunyiga oba okububuuka mwana tuggwe n'okkakkana n'omulaga nti it's fine nga kikulumye naye nga tokimulaze. Kati ate nga lwakola ekintu kyalaba nga
kiyinza obutanyiiza muntu ate nga ogenda kunyiigawo kati omuntu oyo tasobola kutegeera era busanaga gundi oyo embeera ze tezitegeerekeka waliwo okola ekintu nolowooza nti agenda kubuubuka agenda kukola kiraye ate lwekabadde kugamba embeera ze ziri awo toganya muntu kutegeera nnyo mwalabu okumanya nnyo kati ate gwe omusome mpola omuyige ogenda mukontrolinga so kyekyo omukyalo ono kyayogeddeko nti bw'obanga abantu abali e Uganda abakaabakaaba ennyabo ab'ekyeje abo we bajjako ku ddongo bayinza obutasobola kumalako ekyo nkiwakanya kubanga ndabye bangi nnyo be twali tutesuubira nti bagenda kukola bamaleko emyaka 2 mwana ttu nga baakola ne bamalako ne bongera namu obanga kati balina muzi returnees ate nendaba abaali bakiwaji ng'oyo ye ne Uganda yali akola bw'aba yali mulimi ng'asobola okulima olulimbi olw'abantu 3 n'alulima omu mukwano n'atuukayo n'omwaka ogumu n'atagukola nina omukyala ennaku ezo baawe yaŋŋamba oyo omukyala wange mumanyi mukozi era abadde wano ng'akola nga talina kimulema kukola naye guess what yakoze esawudi emyezi 2-3 ne bafuna obutakkanya ne bosi ne bigaana nga newogezaako mukansolinga okyali mupya embeera egenda kukyuka kati ebintu bikyamenya nnyo ng'okyali mupya wa bosi n'amutikka n'amuzza e Uganda yakoze emyezi 2-3 naye nga baawo omukyala ngamba oyo omukyala wange mumanyi mukozi nnyo era olaba alemereddwa embeera kuba talina mulimu gumulema mukwano ebyekyeyo byanjawulamukko byanjawulo ekyo kyetaaga kutuukayo n'osooka ne weerabira byonna bye badde okola e Uganda n'omanya nti kati wano ntandise bupya n'osooka n'otunuulira na ku biki ebyakujja e Uganda n'otunuulira kyekiri e Uganda singa nzirayo akadde kano mwezi gumu 2 kyekyandeeta n'otunuulira n'embeera eriwo n'ogamba naye olw'embeera ABCD eno nsobola ogigumira ebintu byekyeyo tebiriiko mumanyi n'atali mumanyi kyekyo naye nga mukama abankomere nnyo bamikwano katukome wano eno mubadde balabi balungi nnyo nnyini ddala mbebazaako bamikwano buli wenna asanga vidiyo ya Maggie n'otagiyitako n'ogamba kandabe ekiriyo bambi okola kyamaanyi nnyo mukama akunjagalire awo ensabira gwe wenna omupya mukwano nga gwe mulundi gwo ogusoose okuba nga munange osinkana channel yange nkusaba onkonerekawo kagambo subscribe obeere nga otwegattako nyo temwerabira nti channel eno tufunakoko ebyokuyiga tubeerako n'ebyokuyiga biki bye tubadde tetamanyi olina ekibuuzo n'okibuuza bwe tutyo tutambula mpolampola kasavu kanyama tujja kuba nga tusinkana ate mu videos eziddako mubeere bulungi mweraba